Kadaama TV okukaaba kweyongedde okuva eri abaana be basazizaamu ennyonyi zaabwe. Bannange tubadde tubasaba mubeere nga muggulawo ennyonyi zino ze mwali mugambye, ennyonyi ya 25 n'ennyonyi ezaali zigenderako awo. Ne mubeera kale temuguddewo ku lunaku lw'ennyini 25, tubasaba guno omwezi n'omwezi ogujja n'emyezi egiddako mubeere nga muyamba bakadaama abe Oman, abe Jordan, Kuwait, Bahrain, Yemen, mubeere nga mubayamba n'abalala bakadaama abaliyo mu nsi endala, mubeere nga mubayamba. Waliwo kadaama eyankubidde nga naye we China ne wabeerawo wa Iraq, bagamba bannaye mubafeeko. Tewali nsonga lwaki musazaamu ennyonyi nga muwulira okukaaba kw'abaana bano. Tewali nsonga lwaki musazaamu ennyonyi nga mumanyi obulumi bakadaama bwe bayitamu. Era tewali nsonga lwaki musazaamu ennyonyi nga mukimanyi bakadaama bakoze buli kisoboka okonvinsinga babboosi baabwe beekyanze mu biyumba, bafunye chance ey'okubeera nti no bakomawo Uganda, naye ne mugamba ennyonyi muzisazizaamu. Naye tewali kibi kati singa temwazoogerako kale twabigambye kale. Naye mwogedde ennyonyi abantu bamaze okutegeka buli kimu ate mumaze mugamba ennyonyi zino teziriiyo. Tubasaba muzzeeyo ennyonyi. Emiranga gy'abakadaama mingi nnyo ne bassekadaama bakaaba okubeera nga bali mu buzibu. Tetwagala abantu bano batuuke ku accident ey'okulowooza ebintu ebitali bituufu eby'okwekola, ate era tubakubiriza nti kuba mugenda ne mukola nga kadaama ono bagenda okwogera, eyo gurupu ye Oman eyongedde okubeera ng'ekinywa bakadaama mu kubeera nga basasula karantini n'okubalaga nti bwe mubeera temusasudde temulina mugaso Uganda. Tweyongera okubeera nga tuvumirira ezo WhatsApp group ezo Oman ze mukola ne mubeera nga mweyongera okucunya bakadaama. Mu kifo ky'okubabudaabuda ne mubabudaabuda ne mubeera nga mubalaga nti no muli wamu, naye ate mubeera mubalaga bulazi nti ekiri e Uganda kikambwe, kintu kya karantini. Mukumeekume bakadaama. Association ne group ze mukola Oman ezizza abaana mubakumeekume bukumeekumi, mubeere nga mwogera nabo mu bulungi n'ebizibu byabwe mubeere nga mubiwuliriza. N'okuwuliza obuwuliza ekizibu ky'omuntu n'omuddamu kyokka kimukakkanya. Temumanyi baana bameka benzikakkanya nga just ng'oyogeddeko bwogezi naye. Bannaye tubayigayiridde temusazaamu nnyonyi, mubeere nga muorganizinga kale ennyonyi eziri special, mugiwe bakadaama ba Oman, Jordan, Yemen, Bahrain, Kuwait, n'ensi endala n'aba Iraq nabo bakaaba, nabo bankubidde essimu. Waliwo n'abaana abali e China. So bannange mutuyambe mwongere okuggulawo ennyonyi. Ngenda kubeera nga nkuweereza kadaama ono wulira obulumi. Simanyi oba mutegeera obulumi omuntu bw'aba ayitamu. Wuliriza kadaama ono obulumi bw'ayitamu. Osiibye otya Mr. Kadaama TV? Nakuba kutambulidde bitya? Nange gyendi naye nga siri bulungi. Olayi kiri too much. Tebayinza tugamba nti ennyonyi ya 25 bagikansulinze. Ffe si ffe aba batuma bafulumya lisiti ng'egamba nti nga 25 tulina okudda ewaka. Ennaku z'omwezi nga 11 nze nagaana okukola bwe nakizuula nti bakama bange tebankoledde ku bintu byange byakudda waka. Nagaana okukola nasi bonna okulamba nga ziridde nga sinyudde. Bwe nakikola nabaleetera okukkiriza nti balina okufunira tiketi nzire ewaka. Namala kontakiti yange omwezi ogwokusatu naye wakudde ewaka ennaku z'omwezi nga 1 ogwokuna paka kati siddanga waka. Ne walayi kikwasa ennaku, walayi bwe mpulidde amawulire agagamba nti tetuliiko Oman ennaku z'omwezi nga 25. Walayi sisigadde kyekimu. Mr. Kadaama wabayimbadde sinnalya na lunch, naye siyinza kukulima nti sobola n'okufuna appetite era lunch. Banaye mutuyambe tudde waka kuba tukooye. Tukimanyi tetulina embaasi, yes tukkiriza tetugirina, naye mutukkirize tudde waka kuba walayi tukooye. Ekimala kiri too much. Kati obudde buno ekisinga okukaanya nti sirina na ngeri gyempiza genda mu maaso ga mukama wange fukamira muganda ti teri flight ennaku z'omwezi ga 25.
already sirina ngato omukyala buli lunaku amakinga sure nti alina okumbuuza bituuseewa ebyo bansindikidde ne mbagamba ndi confirm maze okuligesitalinga just nze buli zinaku ntibagenda tugamba kusasula tiketi nagamba isoke ndibadde okusasulira buli kimu odde waka kuba okooye anaye tukooye kati maze emyezi 3 bulidi nga simanyi wekifa sikozesanga ku famire sizaalangako naye walayi simanyi ne wekifa naye we nagamba bosi wange yangamba ekintu kimu nti ffe abaana be Uganda tuhavinga sex nga tukyali baana bato that's why ndabitanire obukyamu kuli abaana yange kandi mutuyambe tudde waka tufune treatment wabaawo ebizibu ebimu bye tetwetaaga banyumiza sijja kujja ngambe dati ndi mulwadde sijja genda mu groups zonna ndange nga bwe ndi omulwadde tuyambe otuse eddoboozi yaffe kwabo bekikwatako batuwe faiti tudde waka nga 25 bambi tebazisazaamu kuba tetulina ngeri gye tugenda kuddamu especially me nze sirina ngeri gye mpinza kuddamu gamba ababosi bange nti waliyo faiti endala nange kenyini nja kuba nswala mutima jjukira nedima neŋŋaana okukola tebagamba okay katuguleko ogende naye tubadde tumanyi ojja tutambulizaako omwaka guno gwonna gugwe bagamba nedda nkooye njagala kudda waka walayi sori okukaaba nsonyiwa naye walayi nina obulumi ku mutima njoba okwessaamu omuguwa naye njagala nsireyo sika ne famire yange mama wange buli kadde asiiba nga mama nange tobaako nekimu kyolowoozaako kola walayi koye Oman mukyagamba simu omwatutuma temwatutuma naye olw'embeera ya Uganda that's why twasalawo tujje tuyiiye naye walayi nedda ekimala mutufunire flight tudde waka sandikanye singa nalisediini era singa nalisi bagambye nti waliyo n'ebipande byonna nabibaweereza ne bamala okufaminga nti flight gyeri 25 Oman obudde buno ntandika nti mbagamba nti teri flight walayi temuli feya tanafeya temuli feya tuleke tudde ewaffe tuleke tugende ewaka nze sizaalangako sikozesanga ku famire naye walayi ayitinga kati emyezi 3 simanyi n'omusaayi wegufa simanyi nasooka nendwala amatu ne gajja amazira nga simanyi n'okumanya okwekifudde walayi nze ne mamange takimanyi nako nti ndi mulwadde kuba saagala mweraliikiriza takimanyi nako nti ndi mulwadde naye walayi sizaalangako naye ng'omuntu gwe ndina okunnyonnyola asobole okunfunira treatment entuufu alina okuba musawo Munnayuganda nga si muli Warabu kuba wengendera mu ddwaliro ly'Abawarabu bajja kuŋŋamba ekintu kimu tukulongooze okitegeera naye ne mami owange kebeere famire yange tekimanyiiko nti ndi mulwadde naye omanyi okumala emyezi 3 ng'obulidinga nga si kubulidinga nti oba musaayi gw'amazzi naye ebitole banaye abaana balina ebizibu abaana tulina ebizibu nakuba tusirika tugaa tetujja genda kweswaza balayi batugulire oke bwe kiba kiganye bagule airport eddeewaka ensi zonna zizizaayo abaana baabwe Kenya ezizaayo Tanzania ezizaayo abaana abazzeeyo mu nsi zaabwe leero ffe Uganda yabaaki Uganda yaffe tugyagala pulezidenti waffe tumwagala naye walayi tetufiiriddwako tukoze kyamaanyi okubeezaawo Uganda kubanga buli mwezi tusasula omusolo okutaka wansi wa mitwalo 8 osindika ssente omanyi ne bakutyako emitwalo 2 ezisigata Uganda zonna ne bazitwala naye lwaki tetufiiriddwako
batugulire airport bayina biganyo by'ogendera mu bibinja naye tuddemu tutya tugamba ty ababosi baffe nati tetuyina nnyonyi bannange nedda mutuleke tudde ewaka mutuleke tudde ewaka nze bw'otunulako obudde buno ensonga namala sikwaseero naye nga tendi mulamu siina kibadde kyonna kinnuma kuba nakola medico newe natuuka Omani nakola medico siina kibadde kinnuma tewalayi bwondaba oyinza okulowooza ndi mulwadde wa sikwaseero abaana bakaabidde korona naye akenzi nasanyuka kuba nakimanyi ebbanga lye naamala mu karantini ennaku 14 sijja kunnyamba osanga nja kuba nzizeemu famire yange weerintuukirako n'omwezi gwokuna we nali ngenda waka naye nga neeraliikiridde mama wange mula anaba atya akimu mama natunulako atya nga zenna nina amagumba agafaanana bwe gati yalabbi balayi batuleke tudde waka tebaatutuma musango gwaffe okuba nti twajja naye ate tubeezezaawo Uganda batuwulire tudde waka bambi batukkirize tudde waka bambi tuse eddoboozi yaffe tudde waka no simayina ngeri gyepinza kunyonyola n'owulira bulumi bwe nnina ku mutima walayi tomanyi naye nga batuleke tudde ewaka tesifunye ku mirembe mu maani sigifunye newe mba nafunye chansi mukama wange ne mukonfyuzi nga nakkiriza nsasula etiketi ngende nga 25 ewaka walayi bwekyejjanga bagamba nati bakyusizza sijjukira embeera y'emabega gye nayitamu gyegenda okuddamu okay osanga Uganda yagala nnyo okwaniriza emirambo which is okay nze nkimanyi emirambo mugenda kulisiivinga mingi mu Uganda mingi kuba abaana bakulu sina nangeri nyepeza ngenda maaso ga bosi wange mugamba musimanyanga tiketi I don't know sisobola nsabukama ngumye nsabukama nemekundetera kukola kintu kyonna kigenda kabya mama wange mutugulire airport Oman yeze ekyasinze okuva enzibu ennyo naye nze newuunya nti babadde batutikka tusasula essente za karantini nga buli omu akimanyi salale ye Oman yekyasinze okufunibwa entini Oman tulisiivinga omusaala gwali yalo 7 mulimu abaana abatalina wifi nga bakozesa data nze nkozesa data naye kuli yalo 7 gulako data ogenda kukomekereza ng'olina 60,000 ogenda kusindika ewaka 60,000 mami agenda kulisiivinga 5,000 naye abagulu Mr. Kadaama tebalina kisa akeera ku makya nakugamba kola sasula utali oliri kiri too much naye saawukama ngumye